n'olwekyo mukyala si wa bulijjo ku lukalu lwa Bulaaya ng'akalulu kano ke bali mu kukuba olwaleero ke kali mu kumusibula. Yasazeewo ku lulwe obutakomawo newankubadde nga Ssemateeka abadde amukkiriza songa n'abantu babadde bakyamwetaaga. Opinion polls nyingi zibadde ziraga nti singa Angela Merkel yakomyewo n'avuganya emikisa abadde na mingi okuddamu okuwangula ekisanja ekyokutaano ng'omukulembeze wa Germany. Ne yasazeewo nti eri ebbanga limumala mu buweereza kyekyo lwaki ampuliza nkugamba nti okulonda kuno kwa byafaayo kubanga emyaka 16 ku lukalu lwa Bulaaya ne mu Germany omuntu aba afuze ebbanga ddene ddala eri emabega kaawo mbadde ngoberera okulonda kuno waliyo abavubuka bennala by'abato nga guno gwe munondi gwabwe gwe bagenda okusooka okulonda bawezezza emyaka 18. Kitegeeza nti Angela Merkel yali ajja mu buyinza nga balina emyaka 2 mu bulamu bwabwe ne baga nti bo tebamanyangako omukulembeze mulala bukyabategeera omukulembeze gwe bamanyi Angela Merkel. N'olwekyo nga bagamba kano kalulu ka byafaayo nnyo gye bali kubanga bagenda kuba akalulu nga kwaba abeegwanyiza okukulembera Germany omulundi ogusookera ddala Angela Merkel taliiko ku lukalala. Mu kulonda kuno abalonzi abeewandiisa ku nkalala basoba mu miliyoni 6. Wabula ekirala era ekijja okwewuunyisa kulonda kuno nti mawanga mangi naddala mu biseera bino abavubuka omuwendo gwabwe gwe gusinga obungi ku balonzi era basalawo nnyo ani anaabeera omukulembeze mu nsi eyo. Naye mu Germany ate abakuliridde mu myaka be basinga obungi mu kulonda kuno. Bw'otunuulira abalonzi bano miliyoni 6 ebitundu ebisoba mu 5 ku buli 100 bonna basoba mu myaka 50 okudda waggulu. N'olwekyo okusalawo kw'akalulu kano ate ko kuli mu mikono gyabo abakuliridde okusalawo omukulembeze wa Germany anaddako kubanga be basinga obungi. Ampuliriza mu nsi eya Germany tebalonda mukulembeze butereevu nti ogenda ku polling station yo n'olonda president gw'oyagala okukulembera. Enkola gye bagoberera ya Westminster system efaanaganamu n'eya Bungereza nti abalonzi kye bali mu kukola olwaleero ogenda ku polling station yo n'olonda omubaka wa parliament. Kakati ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinziza ababaka abangi kye kireeta omukulembeze. Bwe kitaba kibiina kimu kisobola okukola omukago n'ebibiina ebirala. Ebibiina ebyo ebikoze omukago bituka mu parliament ne bironda omukulembeze. Oyo yabeera chancellor wa Germany. Yenkola gye bakozesa mu ggwanga lino. Wabula ate ennonda yaabwe era eyawukanamu bw'oba ogeraageranyizza ku ya Bungereza Westminster system gyesibuka. Kubanga ebungereza abaka bonna buli omu abaako ne constituency gyakiikirira. Mu Germany ababaka ekitundu kimu kyakubiri be baba bakiikirira constituency obutereevu, abalala baba bakiikirira kibiina kya byabufuzi. Yo yenjawulo gye balina mu nsi eya Germany. Ampuliriza demokolasiya akyuka buli nsi emutereezo oba emukolera akatiba akajja mu nsi eyo. Kakati mu Germany abaka ba parliament kitundu kimu kyakubiri balondebwa butereevu nga bakiikirira constituency, ekitundu ekimu ekyokubiri ekisigaddewo bo ne baba nga bakibiina. Kikola kitya? Omulonzi bw'agenda mu kifo kye waalondera akuba obululu bubiri. Osooka n'olonda nti njagala mubaka gundi owa constituency n'akakalulu n'okakuba nga tonnavaawo n'okuba n'akalala ak'ekibiina ky'ebyobufuzi kye wandyagadde kiveemu omubaka akukiikirira. Kati oli wa ddembe omubaka wa parliament gw'olonze obutereevu asobola okuba nga wa kibiina kirala, ate bw'otuuka mu kulonda kibiina kikyoyagala kikusindikira omubaka mu parliament ate nawo n'olonda kibiina kirala kikkirizibwa. Ddembe lyo ng'omulonzi oyinza oga nti omubaka yadde avudde mu kibiina kiri naye nze ndaba yeewenkizo, naye bwe tudda ku bibiina ate kibiina kino kye kinkolera. Kakati e Germany eyo enkola gye bakozesa nti omuntu ku bya constituency asobola okusiima omubaka mulala naye nga ku mutendero guli national ekibiina kyayagala kirala. Yenkola yaabwe omulonzi bamulekera eddembe okwesalirawo ku nsonga ezo kubanga aba candidates amayinza okuba avudde mu kibiina kitono nga si kyamaanyi nnyo, naye ye ng'omuntu nga mumumanyi nti bwe mumusindika mu parliament agenda kuba wanjawulo. Kakati
kiba kikyamu mu okufiirwa omubaka oyo kubanga ekibiina kyajjiddemu kitono oba si kya bbugumu ne mugamba nti olw'okuba ekibiina kyajjiddemu si ky'ebbugumu naye tumusudde. Kakati mu nkola y'e Germany omulonzi bamulekera eddembe eryo nti londa candidate owuwo obutereevu akiikirira constituency nga tetufuddeyo kibiina mwava bw'omala ate ogende ku mutendero gw'okubiri olonde n'ekibiina ky'ebyobufuzi. Kakati okulonda nga kuwedde bali ababaka abalondeddwa obutereevu obululu bwabwe bugattibwa mu buli constituency era asinze n'alangirirwa mu ssaawa ntono nnyo nga okulonda kugaddewo olunaku olwaleero. Ababaka aba constituencies bo bajja kuba bamaze okutegeerekeka nti ono ye yawangudde constituency ene Berlin, ono ye yawangudde constituency ene Cologne, ono ye yawangudde constituency eno mu kitundu bwe kiti. Naye bali ab'ebibiina by'obufuzi bo kitwala ebbanga ddeneko olw'ensonga nti akakiiko k'ebyokulonda kalina kumala kugatta ebivudde mu kulonda mu Germany yonna. Bwe bamala okubigatta ne batunuulira ebibiina ebyo byokka ebyawezezza ebitundu 5 ku buli 100 okudda waggulu 5%. Bw'oba tewawezeza 5% togabanako ku bifo ebiweebwa ebibiina by'obufuzi. Naye kasitoba ng'owezezza ebitundu 5 okudda waggulu omutendero ogwo oba oguyiseeko. Kakati akakwakulizo kasitomalo kayitako nga batunuulira abo abawezezza ebitundu 5 ku buli 100 n'okudda waggulu nga babagatta nga bagabanyaamu. Obuwagizi bwammwe bwe busalawo bifo bimeka bye mufuna ku ebyo. Percentage yo bw'eba ekuwa ebifo 15 nga bagenda ku lukalala lwateeka mu kakiiko k'ebyokulonda nga babalako ebifo ebyo 15 ebisooka nga bebafuuka ababaka bo abakiikirira ekibiina ekyo. N'olwekyampuliriza enkola bw'etyo bw'eri mu Germany nti mulonda ababaka ba parliament ne mulonda n'ekibiina ky'ebyobufuzi. Wabula buli kibiina mu kulonda yadde anaakulembera Germany tabeera ku ballot paper wabula buvunaanyizibwa bwa kibiina okutegeeza abalonzi mu campaign nti ffe bwe tuba tuwangudde ng'ekibiina ono gwe tugenda okuwa obwa chansala. N'olwekyo abalonzi baba bakimanyi nti bano be ba candidates b'ebibiina naye nga ku ballot paper tebabeerako. Ampuliriza okuttunka okw'amaanyi kuli wakati wa bano njala kuyitiramu amu ku abo ab'amaanyi abali mu kuvuganya. Oyina candidate Amin Laschet yakutte bendera ey'ekibiina ekya CDU kyekibiina ekiri mu buyinza ekya Christian Democratic Union ekibiina ky'omukyala Angela Merkel. Kakati CDU emaze ebbanga ddene ng'eri mu mukago n'ekibiina ekya Christian Social Union CSU ebigendererwa byabwe bifaanagana ebitundu kumpi 95 ku buli 100. Kakati yadde bibiina byetengeredde naye byo byakola omukago. Kati mu Germany bakkiriza emikago gya mirundi 2. Musobola okukola omukago ng'okulonda tekunnabaawo. Kitegeeza nti ku bifo by'ababaka mu parliament bwe muba mukoze omukago ng'okulonda tekunnabaawo muteekawo candidate omwomu. Kyekitegeeza kakati CDU ne CSU buli kifo bayinawo candidate omu. We balaba ng'owa CSU ye w'amaanyi gwe bateekawo, we balaba ng'owa CDU ye w'amaanyi gwe bateekawo. Ekyo kika kya mukago. Naye ate wabeerawo n'omukago omulala ogusobola okukolebwa ng'okulonda kuwedde singa okulonda kuggwa ng'ekibiina ekiwangudde tekiwezezza babaka basalira mu parliament y'e Germany. Ebibiina era bisobola okukola omukago. Kati emikago gya mirundi 2. Kati omukago gwensookeddeko CDU ne CSU bo baakoze omukago ng'okulonda tekunnabaawo era babadde batambula okumala emyaka mingi. So bayina candidate omu singa baba bawangudde okulonda. Amin Laschet ye candidate waabwe yabaafuuka chancellor wa Germany singa aba CDU baddamu ne beddiza obuyinza. Ampuliriza ekibiina kino ekya CDU kyekibiina ekisinza okubeera eky'amaanyi oba ekigundivu mu byobufuzi bya Germany bwe kya Ssematalo owookubiri aggwa kubanga awo bali emyaka 7. Mu myaka egyo 7 CDU ebadde mu gavumenti emyaka 50. Kitegeeza ki nti ebiseera ebimu mu myaka egyo 5 nga yereeta chancellor mu biseera ebirala weba tewangudde nga yegatta ku mukago ne bakola omukago n'ekibiina ekisinziza ababaka era mu gavumenti nebeeramu ng'ereeseeyo ba minister n'abakungu abalala. So tekitegeeza nti myaka 5
wona yebadde ereta chancellor ntegeeza kubeera mu government osobola kubeera mu government nga sigo oyina omukulembeze nenga government mugigabanye nobaako ebifo byofuna nosobola n'okuleeta police ezizo nazo ne ziteekebwa mu nkola mu government eyo gye weegaseeko ng'oba oli awo singa tewagyegaseeko ezo police zo oba enkola zo tebandizikiriza kakati olw'ebibiina n'amaanyi gaabyo mu Germany kizibu okuva mu kulonda nga waliwo ekibiina kimu ekyemalirira ebiseera ebisinga buli kulonda lwekuggwa wabeerawo okukola emikago naye kati ku CDU ne CSU ntegeeza ku mukago nga n'okulonda tekunnabaawo bagenze mu kulonda nga bavuganyiza wamu bali mu mukago gwabwe gwe bayita union kakati egimu ku miramwa gyabwe mu kampeyini eno bakkiririza mu kubeera n'emisolo emitono abantu ba bulijjo okubajjako emisolo emitono era bakkiririza ne mu nsaasaanya entono eya gavumenti ebyo ebimu ku bintu ebikulu aba CDU ne CSU kwe batambulidde era kwe bongera okutambulira ensonga erimu okusika omuguwa munda mu mukago guno ekwata ku bagwira era yatabula bamemba mu kibiina kino kuva mu mwaka 2015 Angela Merkel bwe yasalawo okugula ensalo za Germany nakkiriza abagwira okuva mawanga g'Abawarabu nga Syria n'awalala okujjwa okufuna obubudamu e Germany era kino kyakosaamu omukago guno mu kulonda kwa 2017 ne bafiirwa n'ebifo ebiwera nga kiva ku nteekateeka ya Angela Merkel okukkiriza abagwira abangi okuyingira mu nsi eya Germany n'olwekyo bayingidde n'okulonda kuno ng'abamemba mu union ene ya CDU ne CSU tojja kugamba nti 100 ku 100 bakkaanya ku nsonga eyo waliwo abagikiririzaamu waliwo abatagikiririzaamu nga bamanyi nti mu bitundu byabwe gye banoonya obululu ng'ababaka mu parliament abantu baabwe tebakkiririza mu byabagwira ampuliriza katuwumulemu katono tukomewo kituufu ddala tewali kubuusabusa tukyali ffenna aba green organic manure bakujjukiza nti bw'oba oyagala ebigimusa ebirungi eby'omulembe beekwata ekigimusa kyabwe kiyamba ebirimu okubala obulungi okugoba ebiwuka n'obutawulira musana kiyamba emmwanyi obutakala bikoola okukola empeke ennungi okuzitowa n'okukwasa ekimuli kiyamba ennyaanya ebitoke kasooli ebijanjaalo n'ebirime ebirala byonna green organic manure musange maduuka gonna e Kampala osobola omusanga mu Container Village ate Masaka mu maduuka agatunda ebyobulimi era osobola n'okubakubira ku simu zino 075 0 nya M 075 yesimu teweddeeyo kansomeddako gye ndabanga eweddeyo 078 03 mukagemu 95 078 03 mukagemu 95 eriyo sosete yaweddeyo gwakoye peva ne block ezikutuka kutukanga ozimba emiti ejumba n'okulibwa enkuyege wekwata batimu kone Woodco Uganda Limited balina ebikozesebwa mu kuzimba ebiwangazi ebikoleddwa technology yaliko balina ebimu bikosa technology wa pressure impregnation okutabula n'okuba eddagala lya Tanalith misuwa gy'emiti negitalibwa nkuyege n'olwekyo leeta emiti gyo n'embaawozo babyongereko obuwangazi nawe ayagala okugula ebiwedde okola bukozi order balina n'ebyuma ebikosa hydraulic pressure okukola concrete products nga compound pavers hollow ne solid blocks bw'oba ozimba nakawuka kasanje sanda n'ebitundu ebiriraanyewo basanga ejjungo ku Sakabusolo road e Kampala osobola okubasanga ku lwewa Kaliga okuliraana Lubiri SS mundeeba bali ku Waywood Products Workshop ate bwe bajja bali ku Team House osobola n'okuba ku simu zino 0755 89 6522 oba 0754 87 mwendemu 84 kyambadde Godfrey ali gangu abuuza nti lwaki n'okutuusa kati tekinnaba kyangu okumanya anawangula akalulu kano mu Germany ensonga eri bweti nti okuvuganya kubadde kw'amaanyi okwawukana n'ebize bibaawo mu myaka 3 egiyise mu myaka 3 egiyise buli kulonda okubadde kubeerawo e Germany nga bw'otunuulira opinion polls zikulaga mangu nti ono asukkulumye ku munne kakati ekyenjawulo ekiriwo ku mulonde kuno nti ne bw'otunuulira opinion polls ezisinga obungi bwe tutuukidde mu kulonda kuno ng'enjawulo wakati w'aba candidates ababiri ow'ekibiina ekya SPD n'ekibiina ekya CDU kyekya Angela Merkel ekya SPD kyekyomusajja Olaf Scholz ebibiina ebyo bibiri biri muntu ku muntu enjawulo eri wakati wa percentage points nya n'emu kakati kitegeeza nti akalulu kasobola okwewunzikira
ku buli ludda kakyasobola okwewunzikira ku buli ludda n'olwekyo kitegeeza nti ebibiina byombi byamaanyi kati ate kiyinza okuba nga kireeseewo ekyo kyekino kankikunnyonnyole nti yadde okuvuganya kuli wakati wa CDU ne SPD naye ate be bali mu mukago ogukulembera Germany kati ndowooza n'abalonzi basaasire Germany lwaki kino kyabatabudde ekibiina ekisinga okuvuganya CDU ate bonna bali mu mukago Olaf Scholz akutte bendera ya SPD mu gavumenti eriko ye mumyuka wa Angela Merkel era minister wa finance ye minister omuwanika naye kakati yagamba bano aba CDU twetaaga okubajjako nze nkwatemu n'ekibiina ekya SPD ne bwe guba mukago nabo naye nga nze nkulembedde ndowooza ekyo nakyo kyongedde okutabula abalonzi okuvuganya ne kubeera kwa muntu ku muntu era ku bano bombi ababiri SPD ne CDU buli omu agamba nti asobola okukolera mu gavumenti ya munne singa aba awangudde kwe kuli agenda okuwangula tekuli kubuusabuusa CDU ne SPD naye buli omu agamba nti tekijja kumukaluubirira kukolagana na munne singa abeera muwangudde kati bino bipya mu myaka 3 egiyise kizibu obadde totera kusanga kulonda ng'SPD ne CDU boogera ebigambo ebifaanagana bwe bityo mu kulonda nga kukyagenda maaso gwe ovuganya ono naye n'oga nti oli bwawangula nja kukola naye n'oli naaga nange bwe mpangula nsobola okukolagana naye tewali nnyo bitwawula kati ekyo nakyo kireese akalulu kano okubanga tekaliiko muntu asinga nnyo munne kubanga n'abalonzi bibakaluubiridde okufuna enjawulo eyaddala wakati w'ebibiina bino ebibiri CDU ne SPD ate nga bye bisinga amaanyi bye bisinga amaanyi kati ate era bye bisinze okufuga Germany bukya Ssematalo owokubiri aggwa bino bibiina bibiri bye bifuze Germany CDU ne SPD webale nnyo olw'ekibuuzo ekyo muganda wange Paul Kayonga munnamawulire wa NBS TV ne mu kiseera kino ali ku misomo mu ggwanga erya Germany wadde ensonga zaziwera nja kutwalako ze n'asobola olw'obudde ogaye nti sisitimu yaabwe yantabudde dda mpulira bagamba constituency ziri 299 so nga ate mu parliament ababaka basoba mu 1500 ekyo kikolebwa kitya awo byantabudde nnyo constituency 299 ate ababaka ne basukka mu 1500 ekyokubiri noga nti ebbanga lyemaze wane Germany mu kibuga Bonn sinnalabako wenda bye bantu nga bayisa bivulu ngaffe bwe tubeera mu campaign ya Uganda nti bave eno badde eri ba candidate gundi nti ne bino ku nguudo sinnaliraba n'ebipande bitono era bw'obeera omugenyi nganzi kiyinza okukaluubiriza okutegeera nti ddala waliwo okuvuganya n'okulonda okwakaasa mmeme kakati nja kuddamu bwe nti ku kya constituencies n'abaka ba parliament ekyo kitabula bangi n'abagermany aba bulijjo oli bw'aba tali sophisticated nnyo mu byabufuzi byabwe naye kimutabula naye eno yennyinnyonnyola mu Germany bayina constituency 299 ezo omubaka ajja butereevu naye mu constituency ezo nkugambye buli munonzi akuba obululu 2 aka mubaka butereevu n'ak'ekibiina kati 299 ogattako ababaka 299 bonga bazze lwakalulu ka kibiina omugatte baba 598 kati Kayunga ekibuuzo kyakyoyinza okubuuza naye ate lwaki mu parliament yene eriwo ate ndabamu abaka 709 kakati 709 bajja batya nti okulonda kasita kuggwa ababaka 299 ne bamala okusalawo nti be bano nga bagenda kubali ab'ebibiina ababaka ab'ebibiina oluusi wabeerawo okusoomoozebwa nti ekibiina tugeze CDU neefuna ebifo 110 ku babaka bano abalondebwa obutereevu naye bwe batunuulira percentage yaayo ku baagironze ng'ekibiina ng'ababaka efuna 10 so nga tewali ku balansinga kati mateeka g'okulonda mu Germany baagala wabeerewo okubalansinga nga ebifo by'ofunye mu babaka aba constituency obutereevu byenkana n'ebyababaka bano ab'ekibiina so kye bakola olwo bagattirako ebifo ebirala 10 n'oweza eri wafunye 10 mu constituency eno bwe bafunye 10 ne bagattirako 10 olwo n'oba ng'ofunye abaka 220 kati kyekigenda nga kyongeza omwendo naye nga standard eri mu tteeka 598 ababaka 299 abo bajja butereevu 299 abasooka okuddako abo nabo bajja olw'ekibiina
ebibiina engeri gye byalondeddwa mu buli constituency. Naye nga bwe nkugambye nti omulonzi asobola okulonda candidate ku bwa MP obutereevu nga mulala ate ku kibiina n'alonda mulala. Watera okubeerawo imbalance ng'ebifo ekibiina bye kifunye mu babaka abaza obutereevu